The Newsroom, where untold story is revealed. Ekimu ku kifo ekisinze okubaleeteramu obuzibu wano ekiro ekigenda okwongera okubaleetera obuzibu kyekifo kino ekya Leader of Opposition mu Parliament kubanga ebimu ku bizibu bya bannayuganda si kya Leader of Opposition mu Parliament. Leader of Opposition si yalemeseza eggwanga okubeera n'amalwaliro amalungi nga galimu eddagala. Leader of Opposition si yalemeseza ebyenjigiriza okubeera nga birungi. Leader of Opposition si yalemeseza enguudo okubanga zikolebwa. Singa yaleese etteeka ng'agamba katukyuse butya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwalondebwa awo twandigambye it is okay. Bwesinga so bino byonna byakutujja bujja ku mulamwa nga bannayuganda balina ebintu ebibaluma kati olwaleero tetukyalowooza ku kiki ekigenda okubeera mu 2026. Bano abasajja bo batuula wansi eri batuula mu bisenge byabbo ne bateekateeka 2026 bagenda mu grabinga batya bagenda mu kwata batya. Leader of opposition wanjawulo ku opposition leader obukimanyi Leader of opposition si opposition leader. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745553 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Agenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku mukoti guno gwa Beyond the Newsroom. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkwebaza egyo gyonna gy'ogenda maaso n'okubeera nga otuusaako engalo gy'osinzirira nno yonna ogenda maaso n'okubeera nga otulaba kyokola kya muwendo mungi naddala gwe yeewaayo n'ogamba kobeeko kyokola nkwebaza bwebaza ate oba oli awo tekisangika kubanga tuli mu mulembe nga agezaako kola bagezaako nnyo okulaba nga bamuzza wansi so ye Uganda gye tutambuliramu tubaddeawo ng'ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda bingi nnyo nnyini ddala nga omubaka wa Mityana Lumu Richard agenze mu maaso n'okubeera nga aleeta biiru ye ng'agamba nti omubaka akulira oludda oluvuganya gavumenti oba tumuyite Leader of Opposition ng'aleeta ennongosereza agamba oyo tusaana tumulonde ffenna ng'oludda oluvuganya gavumenti nti ate oyo aba afunye ekyokubiri tugeze Nuupu oba ewangudde NRM nebanga ekutta ekyokubiri ng'ewezezza ebitundu 5 ku buli 100 ku lubooli bw'aba afunye nti ate oyo aba akulembeddemu ajja butereevu ne yeesogga Parliament okubeera omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti. Naguno gwaka abantu bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bajja ewa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukulisa ate oba oli awo kyeyatuukako olukuva lwe yagenda mu maaso n'okubeera nga akubwatya gas canister mu bitundu by'e Bulindo wali eri mu Kira municipality ng'ava ewa Kanso Musisi. Kati n'ebimu ebyavaamu kwe kwogera ne bagamba nti Kanso Musisi ono Nuupu emuteekateeka kujja Ssemujju Nganda mu ntebe n'ensonga ennyingi nnyo nnyini endala zetugenda ogenda mu maaso n'okubeera nga tukoonako. Nze Deni ndi n'omukulu ku sayidi eno agende mu maaso n'okubeera nga abeeyanjulira then ate tusobole okubeera nga tumulula ensonga. Mumumanyi nti waba akutte ku nsonga avaawo agimaliriza ate nga tewaliiwo n'omu yeemulugunya. Ye muntu gwenkyasi by the way yegwe muntu kuba ekyasinza okubeera nga nkyaza notabeera biased nobeera anyway kankozesa ekigambo ekigenda okugatta wamu you're professional. Great. Yeah, omukulu nsanyusa okulaba. Njagala okuba nga mbabuuzaako mwenna gye muli gye musinzira okugoberera omukutu guno Beyond the Newsroom. Mwebale nnyo mwebalire ddala mugende mu maaso muwagire munnayuganda munnammwe muwagire munnamawulire musaayi muto gwe tulaba nti ebiseera byaffe eby'omu maaso ebya Uganda nga birina bannamawulire abali professional abakuze nga bakwata ensonga mu ngeri professional bwe bati kitegeeza nti media fraternity ya Uganda oba media industry ya Uganda
be bagenda okubanga bagiwanirira kubanga tulabye ata be tubadde twesiga ennyo nga tugamba nti awo bannamawulire enjasabiggo mu ggwanga erya Uganda ate tubalabye ng'olwaleero baafuuka basuubuzi baafuuka bamashinale bagyepangise kumupangisa nvumira gundi nkubira gundi baava dda ku mulamwa ogw'okulambika eggwanga kati Fourth Estate eya Uganda ekyamazima erimu ebituli bingi nnyo era kyevola bankubiriza abazadde mwenna buli muzadde yonna gy'oli omwana wo bw'akugamba nti njagala kubeera munnamawulire leka kumutiisa olwa bino bye mulabawo nti bannamawulire batukuba batuyigganya batutuusaako obulabe n'ebirala ebiringa ebyo bye tulina okuyitamu be mulaba bye batuusaako eyo profession bye tulina okuyitamu it's not a curse nti kikolimo ebyo tulina okubanga buli lwokola omulimu gwo ogukola mu bulambulukufu ng'ogukola okusinziira bw'olina okubanga ogukola mu mateeka gaagwo ebyo by'oba olina okuyitamu n'olwekyo abazadde muleke kwekiika mu birooto by'abaana bammwe bwagga nti njagala kubeera munnamawulire ekikulu kumukwasa okulabika nti afunye professionalism atendekeddwa n'afuna professionalism kati ngaffe ze twafuna ebiseera ebisinga obungi institutions zino tezimala engeri gye zitendekamu abaana babatendeka butendesi ne babalekaawo naye ebiseera ebisinga obungi kwata omwana wo yeesaaga ne mu institution naye baako abantu abali professional b'omukwasa bamutwale mu the other practical part of it babeere nga bongera okumubangula okusingako ku kya institution ze kimuwa kati ku nsonga eyo olaba Gerard kiruma nnyo mu ggwanga lyattu Uganda nti abantu betwakula tulaba nga tubeegomba nga bali profession ate kiri ekigambo kye basoose okukozesa nti ate bo baafuuka basuubuzi nga tebakyasobola kunakyaringa mwana n'avaayo so kati awe wali okusoomozebwa okunene ennyo olunaku olwaleero ensonga lwaki olaba nti ogenda okunoonyereza nga bannamawulire batono nnyo mu Uganda abasinga obungi bonna bamawulire kati bo balowooza bannamawulire naye nga ate bamawulire baavaayo eri mu professionalism eri ey'amawulire okugumira mu professionalism ey'amawulire nti ndi munnamawulire ali profession kitwala bingi nnyo naddala mu ggwanga lino lye tulimu olunaku olwaleero so n'olwekyo nkwebaza okubeera nga oyimiridde mu ange eyo ey'okubeera professional obeere munnamawulire nga toli wa mawulire genda mu maaso ombeera efaananako bwetyo nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard mbaagala nnyo monna bannayuganda yonna gye muli abagoberera omukutu guno ate abagoberera n'ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga erya Uganda kale tweyanziza muganda wange Katumba Gerard nga bwe mbagenze maaso n'okubeera nga mbategeeza nti ensonga nnyingi zetugenda okubeera nga tumulula olunaku olwaleero nga seerabidde ebigambo mbadde awo nga nno omukutu ogumu gwendiko nendaba senkulu wa DP eyafuuka minisita wa is it constitutional law justice and constitutional law Norbert Mao ng'agamba mu Uganda tetukyalina opposition tulina basuubuzi ba byabufuzi matima nembaako bye neebuuza naye nga answer ngenda kugifuna mu Katumba Gerard gwe nno bw'oba onoonya Katumba Gerard kubanga mumunsabye ebbanga ddene ne bambi n'obwombefu obw'ekika ekyawaggulu osobola ogenda n'omusanga ku mukutu ogumanyikiddwa obulungi nga Omunaala TV gendayo ku mukutu ogwo subscribing oliking ate sharing content we mulungi na buli kyoba tofunye ku mukutu gwe kubanga nga bumanyi Uganda kizibu omuntu okumufuna 24/7 naye ate byoyagala ku mukutu ogwo gyebiri osobola ogenda mu maaso n'okubeera nga obifuna so Katumba omubaka Lumu Richard yavuddeyo n'aleeta bill mu parliament bali nno mu bitundu byeri guru amanye guru eyo buli kintu ekiba kigenda okukyusa eggwanga oba either details oba litabangula kisibuka kati guru nga bwe kiri nti emirembe gyava Luweero mu Luweero triangle Nakaseke Nakasongola Kiboga bikoze bitya kyankwanza kakati eggulu gye basinzirira nga mu ntuula za parliament zibayita regional
sittings. Omubaka lumu we yasinzirira n'agamba nti nze ndeeta ebbago lino eno mu kukyusa oba okukola ennongoosereza ku ngeri omubaka atukulemberamu ng'aba opposition bw'alina okubeera ng'alondebwamu, nti kibadde nga kati ekibiina ekisinza ababaka abangi kituula n'ekironda n'ekigamba nti awo ono yagenda okukola ki okutukwatira omumuli nga aba opposition. Ye n'agamba ffe twetaaga okubeera nga tumulonda bulonzi. Awo nno we waava akanyambirege ne bagamba nti omusajja ono akozesebwa n'ebirala ebiringa ebyo. Katumba, ekiruma Uganda ani akulira opposition? Tukubire tochi mu tteeka lino. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Lino siteeka omubaka lyaleeta nti ligenda kubanga lirongoosa eggwanga erya Uganda. Kubanga ebimu ku bizibu bya bannayuganda si kya leader of opposition mu parliament. Leader of opposition si yalemeseza eggwanga okubeera n'amalwaliro amalungi nga galimu eddagala. Leader of opposition si yalemeseza ebyenjigiriza okubeera nga birungi. Leader of opposition si yalemeseza enguudo okuba nga zikolebwa. Leader of opposition si yalemeseza obukulembeze mu ggwanga erya Uganda okubeera nga bukyuka. Ne tubeera n'omufuzi omu okuva mu 1986 n'okutuusa olunaku olwaleero. Leader of opposition si yavuddeko poliisi n'ebitongole ebirala eby'amagye okutandika okuyisa bannayuganda mu ngeri gy'otera okulaba engeri gye babayisaamu okubakuba emiggo n'ebirala ebiringa ebyo. Si yavuddeko okuwamba abantu, si yavuddeko ekibbattaka ekigenda mu maaso olwaleero, si yavuddeko impunity gy'olaba mu ggwanga olwaleero. Oli akeera bukezi ku makya n'akugamba eryo ettaka lyange vaako bw'oba oyagala obulamu. Owesisiigiriza ennaku 2 ng'olowooza asaaga enkeera tukuwulira ku radio oba ku TV nga bakubika nga wafudde kyokka oli nga yakugamba kati misana ttuku. Ebyo byonna bye bizibu ebiruma bannayuganda ebyetaaga okuba nga bikolebwako. Si kyakubeera nti leader of opposition ekifo kya leader of opposition mwe kiri mu parliament kubanga kyateekebwawo mu constitution nti walina okubaawo shadow government. Naye ate nga mu ggwanga erya Uganda shadow government kifaananyi bufaananyi terina kyekola. Shadow government mu ggwanga erya Uganda mu parliament ya Uganda ekola ki? Bagamba ono minister wa local government wa shadow government ey'ekisiikirize. Naye mulimu ki gwakola? Ono wa security mulimu ki gwakola? Minister wa security mu shadow government wa mu government ey'ekisiikirize. Mulirayo wawe yali alabikidde. Mulimu ki gwakola? Ow'amateeka bonna gye bali cabinet gyeri eya government ey'ekisiikirize mulimu ki gwe bakola? Ebyo bibeera kujjuza bujjuza nti bannaye constitution egamba bweti ne babiteekawo theoretically but practically nga tebikola ki nga tebiriiyo. Awo wonna ye Museveni abeera akabala nti eri abantu ensi yonna agiraga nti Uganda waliyo democracy. Uganda tutambulira ku nkola ya demokrasiya. Olaba byonna bino ebirambikiddwa mu constitution bino bikola ki weebiri. Ne office ya leader of opposition yene ekola ki yino weeri. Naye nga kiki kyekola ng'ekola ki? So kakati ekizibu kya Uganda si kya leader of opposition yalondebwa atya. Bino byonna babireetawo ntalo za byabufuzi kutudaivatinga 2026 kutujja ku mulamwa 2026 atuuse. Mu mateeka galina okubeera amended. Ddala omubaka lumu yalabye nti eryo yetteeka eriruma bannayuganda erina okubeera amended oba erina okukyusibwa. Nga tukyalinawo singa yaleese etteeka ng'agamba katukyuse butya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwalondebwa. Awo twandigambye etizoke bwe singa so bino byonna byakutujja bujja ku mulamwa nga bannayuganda balina ebintu ebibaluma.
kati olwaleero tetukyalowooza ku kiki ekigenda okubeera mu 2026 bano abasajja bo batuula wansi eri batuula mu bisenge byabbo ne bateekateeka 2026 bagenda mu grabinga batya bagenda mukwata batya buno bwe budde bwe bali mu kukozesa bali mu kuzimba kati ffeeno ne badyoka batuteerayo omuziziko ne tutandika ebirowoozo byonna byonna ne tutandika kubanga tudibatinga ku ebyo mu kifo ky'okubeera nti tulina okudibatinga ku 2026 agenda kubeera atya kiki tuba tukola kyanjawulo kiki tuba tukolawo mu 2026 kye tutakola mu 2021 kiki wowe twasobya mu 2021 we tulina okutereeza mu 2026 okulabika nti tufuna enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda ebyo teri muntu akola ki abitunuulidde tuli mu kutunulira ku kizibu kya leader of opposition so nze ebyo byonna etteeka erironda leader of opposition weereri bulungi nnyo era lirambikiddwa bulungi nnyo era bannayuganda tebeemulugunyangako nti kaakati olwaleero ekizibu kye tulina kubanga ekizibu palamenti yonna kizibu kya bannayuganda not a section eya leader of opposition yokka palamenti yonna kizibu kya bannayuganda tewaliwo tteeka linyigiriza bannayuganda nga teriyise mu palamenti gonna bagayisa mu palamenti ag'okulemera mu buyinza gonna bagayisa mu palamenti ag'okunyigiriza bannayuganda gonna bagayisa mu palamenti amateeka gonna gye bagayisa bo bagiteekawo nga ekifaananyi tujja kuyisanga eyo tubagambe palamenti teyakiyisa palamenti tekyogerako ani ayisa budgeti ng'ebigambo bya Honorable Lutamaguzi nti palamenti nyumba yakuyisizaamu ddiiru ziba ddiiru zaabwe bo bakiteekawo buteesi nti bajja tuguumiika eno bagambe palamenti yeyakiyisa budgeti eyo palamenti yeyagiyisa naye nga ssente bali mu kuzibba naye nga palamenti yeyaziyisa kati ani aba kizibu kya Uganda era nze olunaku olwaleero linaleeta kati nze njagala kuwulira mubaka omu nze ekiteeso bbiru gye ŋŋenda okuwagira eri emu yokka ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Era gye ngenda okuva mu gavumenti eyo njiwagidde ng'oli aleese ekiteeso agambye naye mumanyi ekyamazima tusooke tujjawo palamenti eno eveewo tulabe eggwanga bwe litatambule bifo nga palamenti eno nga terinaba kujja lyali teritambula baamini tebakola bobote tebakola bye bakola tebabikola niye bw'otunuulira olwaleero ssente ezisaasaanira wali mu palamenti awo ababaka abo bonna n'emirimu gyonna ssente ezitambulira awo na buli kimu kyonna kati olwaleero oko gavumenti eringa etakyalina mulimu loko gavumenti ekola ki tewakyali olwaleero ebitongole ministries zinga ezitakyalina mulimu buli omu yenna bw'aba ayagala okubaako luli Idi Amin yakeeranga ku makya n'agamba naye lwaki tetulina kizimbe ekyo nakirabyeko Singapore bwe nabaddeyo nakirabyeko UK nga gye nabadde lwaki tetulina luguudo bwe rutyo naga nti mukama wange tetulinawo ssente naye nga tusobola okulukola wano nti ye tusobola nayita Minister wa Finance n'amugamba kyetaagisa ssente mmeka okukola oluguudo olufaananako nga lwe twalabye eri e UK kyetaagisa miliyoni bwe ziti n'amugamba zinoonya njagala nga weeruli mu myezi 5 Minisita n'azinoonya oluguudo ne lubaawo ne luyimirirawo n'olwaleero ezo enguudo zikyaliwo. Amini yakeera ku makya n'agamba nti nkooye okubanga bwe nkuba essimu nga njagala kwogera n'omukulembeze omulala pulezidenti munnange ate bampisa Kenya ne baŋŋamba nti alindako pulezidenti akyali bize gundi ekyali bize satellite ekyali bize lindako tujja kuyunga mu ssaawa 3 ezijja mu maaso n'agamba mbikooye njagala nga bwe nkubira pulezidenti munnange simu direct nga twogera n'abuuza kyetaagisa nga anti Kenya wano mu East Africa yerina satellite yokka kati essimu zonna ziyita Kenya n'agamba kyetaagisa ki okubeera ne satellite kyetaagisa sente mmeka ne bazimugamba n'agamba ziizo mugiteekewo tebagizimba teriyo olwaleero si gye tukyakolerako n'olwaleero n'okutuusa olunaku olwaleero yagiyisa mu palamenti
nti parliament eteese ku ssente z'okuzimba satellite ekitegeeza eggwanga lisobolera ddala bulungi otambula nga tewali parliament teriiwo. Bino byonna ebiteekateeka bye baleeta simanyi ennongoosereza ze baleeta ezituguumaaza ezitujje ku mulamwa ogw'okweteekerateekera 2026 bagenda kukuba wano abantu, bagenda kutta abantu, bagenda kubuzaawo abantu olwedde tuli ku bunkenke, abamu tutambula tumagamaga tebaagala tubeewo mu 2026 batulabanga ekizibu batulabanga gwe ng'oleeta tteeka mbu leader of opposition alondebwa ebibiina byonna bino ebiri mu parliament. Lisobola okujja mu gavumenti ng'etambulira ku nkola eya demokrasiya, mu gavumenti ng'etambulira ku mateeka, si gavumenti yena etambulira ku decree, ku ndagidde, ku ŋŋambye. Ebyo tebikola. Bino ne President Museveni, he is not even bothered. Do we have multi-party system in Uganda? We don't have. We have it in theory, but practically we don't. Kyekiri Nobert Mauchi yagambye nti tetukyalina political tetukyalina political parties, tulina political dealers, including him. He's a dealer. He's a political dealer. Including him. Actually, he's the leader of the political dealers mu Uganda. Kubanga kati omuntu ngawe abadde mu byobufuzi okumala emyaka, abadde mu byobufuzi okumala ebbanga, abadde akulira ekibiina ekibadde mu byobufuzi okumala ebimu ku byasookawo, ebimu ku bisinga obukulu wano, kyekibiina ekisinga okubeera disgruntled wano olwaleero, ebisinga okuba ebikulu olwaleero. Omuntu bwakubuuza ani akulira Democratic Party gw'omumanyi, oyinza omusongako nti wono nga bwe naakubuuza ani akulira National Unity Platform, n'omwana omuto akimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulira National Unity Platform. Obuvuyo obuli mu bibiina binene eby'opposition buva ku nsimbi, because ogenze n'okola statement ng'ogamba we no longer have political parties, we have political dealers. Yes. Anti buteekete kyenyinza okukkiriza naawe okukkiriziganya naawe buteeketeeke bwekityo bwekirina okubeera bwekirina okutambula kati ng'ekisobola okudrivinga obuvuyo obwo, it's money. There is nothing else. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Teeka linene lya lumu litagetinga Ssenyonyi ng'omuntu oba litagetinze ekifo kinene. Ekifo kinene olwaki mu biseera bya Mathias Mpuuga Nsamba n'ababaka b'opposition abakulira opposition abalala bonna bazze babeerawo badde tebalowooza ku tteeka lino. Ssenyonyi asindikiriza nnyo abantu batuusa ku kisenge. Waliwo ekintu kye balengedde nti ekifo kino kigenda bafuukira akayinja mu ngatto gye bujja, kubanga bo bakitunuulidde nti emyaka 5 bagirina emirala. Bo bana 2026 bo bamubala nti bamuwangula dda, era bo beebala tutambuza tutya eggwanga okutuuka 2031. Kaakati batunuulira nti ekimu ku kifo ekisinze okubaleeteramu obuzibu wano, era ekigenda okwongera okubaleetera obuzibu kyekifo kino ekya leader of opposition mu parliament. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti era mu kalulu NUP egenda kusigala nga ye main opposition party mu ggwanga erya Uganda, era egenda kuleeta ababaka abasinga obungi ate ng'ereeta Bassenyonyi abalala bonna. Kati egenda ezimbi abalala, egenda kuleeta abaana abalala ate nga bavubuka, they are vibrant, kyebaagala bakola ki bakimanyi. Gundi gye nalabyeko awo omanyi bisooka mu bisaculating eyo ogenda olaba nga kivuddeyo n'ebya Ssenyonyi bye byatandika. Agamba Zambaali ono yandigira mu Nansana wano municipality ne tukubyamu akafaananyi nga Zambaali yeegasse ne Ssenyonyi mu parliament. Eba egenda kulumya abantu omutwe. Bangi abajja be batunuulidde nga bagenda balumya omutwe, kati balina okusannyalaza opposition side nti bwe tuba nga tutaddewo etteeka tukyusiza, tukoze amendment etteeka tulikyusiza nti kaakati leader of opposition agenda kuba nga alondebwa ebibiina byonna ate nga n'okumuggyako tusobola omuggyako. That is it. Kati kiba tekiri automatic nti kino ekibiina kubanga yagalagaana tewali agenda kusinza
NUP babaka mu parliament kubali ku ludda oluvuganya netuyinza okufunayo ekibiina ekipya tesobola tewaliyo ebyo byonna byawolokoso DP tesobola FDC tesobola CP tesobola ne baani NUP eyinza okukola ekibiina kyayo mpuuga tobiwulira ne bwenekola ebibiina 15 tesobola kuautonambalinga NUP 226 NUP egenda okubeera n'ababaka abasinga obungi era yegenda okubeera mu parliament nga main opposition party era nga yina okuforminga shadow government kakati kino ekifo bakitunuulidde nti kigenda kubawa obuzibu kubanga NUP ku mulundi guno ereesa abantu abali vibrant abayuguumiza era abataddewo abongedde okubikkula bannayuganda kakati ate eri mu kuzimba abalala eri mu kuyungula gye ddala abaana bajja abalala kati ate obuzibu wekijjidde nti batandise okulengera NUP munansonyi okukozesa ekigambo kino naye kankikozese okugjayo ogundi ennungi nti ekunamizza nnyo bano betubadde tumanyi nti bebakabejja mu byobufuzi kati DP block bannayuganda tebakyagyesiga NUP egirabisizza FDC bannayuganda NUP egikoze eki egirabisizza n'ebibiina ebirala kakati abantu kati bakiraba bulungi nnyo nti ne bakola batya ne babakozesezza ssente mmeka tebasobola kuleeta babaka abagenda okusinga NUP begenda okukola kyokuleeta kati balina kubateegera eri kubanga tebasobola giremesa abaana bangi abajja kati bano ba DP block bansi bamatayi abadde balowooza nti parliament yaabwe babatwala era bangi ugenda kulaba tebagenda kudda abamasuuti bangi abatagenda kudda kati abaana bano abali actually generation eno eriwo olwaleero bajja mu parliament kati balabye bwe bajja mu parliament nga leader of opposition waabwe muvubuka alinga Ssenyonyi ne babanga Ssenyonyi si anaabazeeko naye najjanga musajja muvubuka ali vibrant munnamateeka buli kimu akitegeera bali mu myaka gyegyemu boogera olulimi lumu parliament ejja kukwata omuliro kaakati kyebakola olw'okuba no tebasobola kulemesa NUP kuleeta babaka tebasobola tugaana naye tugaana nti tujja kwesimbawo tewali we batugaanira naye bateekayo ssente abantu basobola otuwa obululu ne batulonda kaakati kyebakola bwakakodyo ke bakoze era njagala aba NUP mu kitunuulire n'abalala mwenna bannayuganda mu kitunuulire bano bakoze akakodyo babateegedde eri gye mulaga eno tebagenda balemesa kgenda mujje balindidde wano era bayinza okugira ne bagamba nti ate tujja kubba bululu mumubaleke bajje ffe tubalindidde wali kati mutuuke wali leader of opposition balonde nga wa CP eyatutte abantu 3 mu parliament ogamba nti etteeka lyakyuka kulonda bakabbire wali akalulu tebagenda kubabbira eno akalulu kagenda kubbirwa wali munda mu kizimbe ekyo kibayita parliament era gwe NUP tolooza nti bagenda kubba eno bagenda kuleko gye kekakodyo naye nga tolina kyogenda kukola wali olwaleero gye Ssenyonyi bwagamba nti kakali nga leader of opposition bannange tugenda gindi buli mubaka yenna alina omulaba ng'atambula agenda kubanga bava boogera olulimi lutya lumu kati bagenda kuleetawo Ssekibotte bamuteekewo kati kasita bamala okuleetawo negamba nti tuleese ono talina kyagenda kukola nga ebyabwe biwedde mugenda kukola ki mu bufunze eno long term project. It is a project eri long term ffe gye tutannaba kulaba. Bano abasajja bakirabye tebasobola kutulemesa abaana bwe bavayo ne bagala tujja tugenda kwesimbawo bazambaali ogenda mulemesa ki? Abantu bamwaka numbers weziri abaana abato bangi nnyo ali wathe butereeva ate nga tusomye ebitabo tubirina si byakujingirira n'ebyaki kane bw'onubba akalulu bajaga abantu bajaga otuwadde ssente muzeeyi ozituwadde nabyo oyo omwana waffe tukawa mwana kati alabye wali ayononedde eno wansi ayononerayo nnyo ssente nnyingi jjukira Museveni abadde bamusapootinga bano ab'ebweru basalako sente zonna ezibadde zijja zabadde akozesa mu kalulu amu beekubamu ne basalako tezigenda kuba nnyingi kati alabye eno abadde ayononerayo nnyo ssente olina okulwanyisa Katumba
alina okuteekayo balwanyise Zambali, alina okuteekayo balwanyise Nansubuga, alina okuteekayo balwanyise John, alina okuteekayo balwanyise gundi, abo tebajja mu parliament. Ezo zonna ssente ogenda okwesanga buli omu amutaddeko milioni 5, muno amutaddeko 3, 5, 3, 5 bwe bityo. Kakati yabala sijja kubalemesa era bajja kumpita kate nga ssente nzikoze eki nzisaasaanyiza kanzikuŋŋaanye nziwe muntu omwakolera ekino eno tubateekere kazimba ako ke bayita parliament awo zijja kunkolera buli kimu kyonna kyenjagala. So abaana bagenda naye tolina kyogenda kukola wali geega amateeka ge bali mu kuleeta mpola mpola. Nsa ate ekibiina leader of opposition gundi ate nga kyekiwangudde ajje direct munda mu parliament. No, bali mu kugatta ebintu bibiri, balina ekifo kye bali mu kufiisa. Obadde okimanyi leader of opposition agenda na deputy speaker anti wuliriza leader of opposition wanjawulo ku opposition leader. Obukimanyi leader of opposition si opposition leader. Olwaleero leader of opposition Munnayuganda yeetaaga kimanya. Yes. Olwaleero leader of opposition ye Joel Ssenyonyi. Opposition leader olwaleero ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Definitely. Kakati mu mateeka mu structure y'amateeka ne constitution waliwo ebintu ebiri designated butereevu ku leader of opposition nge ayina kukola bw'atyo. Niwabaawo ebibeera designated ku opposition leader. Opposition leader talina boundary. Talina komo. Oyo asobola bulunnyokera ku makya n'agamba abantu mujje tulumbe Kampala Street. Lwaki bongeza omusolo? Opposition leader yoyo ye Besigye. Kati bano baagala okukyusa etteeka bakwate Bobi Wine bamuse mu kizimbe munda babenga balina we bakola ki awo bamukontrol. Kirina amateeka gakifuga. Kirenga bw'okwata enkoko n'ogisuula mu kageeji kye baliko kuba bamanyi kyebagenda mulemesa. Bano abasajja babala politics mu kumuggyako ebyowaatiro bineeno bano babasibye bano babatadde balabye ng'ekyo research ayimiridde. Kati ffe tujja kujjaga yes kati kagenda abakubire mu parliament abadde abazoganyiza eno kati kabalumbe mu parliament munda no kombe bamutaddeko limitations omutemako ebyowaatiro bamutaddeko limitation wali kuba waliwo Joel Ssenyonyi byatasobola kukola nga ne mu mateeka ne bw'ono bimubanja otya tasobola kubikola. Keyakkiriza n'atuula mu kifo ekyo tasobola kubikola ne bw'ono bimubanja otya kubanga leader of opposition mu parliament erina amateeka geetambulirako, alina amateeka gatambulirako geyalayira n'asweyalinga in okugagoberera tasobola gavaako. Opposition leader yeyeekolera amateeka yageebagira ate yageemenyera era yeyeebonereza yakola ki talina boundary. Kyeva olaba nti Bobi Wine asobola okutambula wonna waatambudde kubanga ye opposition leader mu Uganda nga bwolaba Besigye era bwe yakolanga. Lwaki tebabireeta ku mulembe gwa Besigye? Atugambe Kyagulanyi yali unplanned opponent mu byobufuzi bya Uganda. Tebategeera nti bino byonna bigenda kubaawo. Kyeva olaba olwaleero nti Kyagulanyi bw'aba atambula ne leader of opposition yamugoberera. Waliyo kirabyewa bawafula ogutu baali ba leader of opposition omukyala Simanyani ba Winifred Kiza bonna baali ba leader of opposition mu parliament nga babeereri Besigye bamukubanga eri tear gas nga bali eri mu parliament bali mu kulya bicepere bokka ngeno Besigye bali mu kumukuba tear gas. Kati guno gwe mulembe ogulaga nti leader of opposition asituka n'agenda twali jinja nga tugenda gundi tugenda Kamuliro batulemesa batukube nga tulinga bali mu lutalo nga ne Joel Ssenyonyi tuli naye tear gas n'avuga nga bakuba bukaiwa tear gas ku mmotoka ye wali wennyene naye nga yeesibidde munda nga leader of opposition. Kati guno mulembe mupya ekyo tekibangawo ku leader of opposition yenna. Winikiza Ambuli ediyo yali mu tear gas amasasi ne gavuga abasajja batukuba ne batusongamu omundu we bati you go back n'omulaba nga anyiga trigger bwati you go back. Leader of opposition yali awo nagamba naye what is it abatambula bati akakebe kati ya gas ne kagwa nadduka emisinde naddayo mu mmotoka ye gwe mulembe guno kati tebabipulaninga. So
abasajja beeraliikirivu nnyo olwakyagulanyi okubeera ng'agenda kuplantingayo basennyonyi abalala ne ba Bobi Wine abalala. Ina nnyo statement Bobi Wine gy'atera okukozesa ng'agamba nze njagala nnyo okubeerayo ne ba Bobi Wine abalala okusinga okubeera obwo. And there are many. Ate naye kennyini tabamanyi. Ba Bobi Wine gye bali bangi naye kennyini nnyini tabamanyi. Ate abamu nabo tebeemanyi nti ba Bobi Wine. Abamu beemanyi naye balina limitations. Abamu beemanyi naye tebamanyi kyakukola. Abamu tebeemanyi nti ba Bobi Wine. Katumba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.